Uli wamanya Aziz, simanyi oba okyemanyi ekyo. Naye nze kiwulira era kimanyi n'abalala bakukkiririzaamu. Tukukkiririzaamu Aziz era tukimanyi. Era nkubikaba ne Uganda, Aziz tumuwe ebimuli bye. Tujje tumuwe ebimuli bye. Mubunji, he deserves his flowers. Aziz ayimba. Aziz ayimba. Ate fenna tukimanyi. Mujje mumulabirayo. Ate akapate tugenda kukulaba. Tukikube ate bakakukya. Aziz, nkwagaliza ebisinga obulungi. Company etegese enteekateeka eno yonna ffe tugirimu eya Streams of Love eya Azion egenda kubeerayo kuwosa nkya leero Lwakuna enkya Lwakutaano naye ku Lwomukaaga wano wegiri ku Serena wetuli wetutudde era wetugenda okudda ku Saturday tubeere nga tukwasaganya ensonga. So this time nga Arabic Style tuwongera okwebaza bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza awamu olw'okwaniriza n'okubeerawo Azion. Kyova olaba bannaffe bwe twamagamaga ne tugamba bannayuganda naddala abo abamanyi kye tuyita good music, as in good music. Mbadde nsaba ekigambo ekyo good music tukikubeereko mu ngalo kubanga ensonga yakitugenda kukuŋŋaana olwa Azion nti ye mu lugendo yasalawo kutuwa good music. So buli anyumirwa ekyo kyempise good music ku Saturday eno obudde bwalegenza okukyama gwe watuuse dda ku kibangirizi kya Serena ng'oyingira munda disiki ekaabe. Tugenda kubeerawo mikwano gyaffe maestro tubeeyanzizza nnyo Phenon Records, Phenon Events okutwaliza wamu tuzobe twogera ku kya sound stage n'amataala ne tugamba Phenon ne bwe tutasaako kigambo kirala oba otegeera kye tutegeeza guba mutindo class. So nga Arabic Style atwongera okwebaza era twongera okubasaba mujje tubeereremu Azion. Twagala kusaanyaawo bino bagambanga omuntu balina musima ng'agenze Azion mujje tumulageko nti tumwagala nga mukyali mulamu. Tusazeemu oluyimba luyasembezaayo okuyimba olw'abanniize twagala tulye nga waali tuleme kulemera akazindaalo ku lunaku luli olw'ebizibu. So mujje nga waali ng'akyategeera ng'akyasobola ng'okyasobola omugamba hawayo n'akuddamu amuke naye ebiri ebyokulinda obudde buli tubyewale. Nga Arabic Style tubeeyanzizza nnyo era ekirungo kyaffe ekyo kwekiri ku katale kyekirungo kyokka katuwala mu East Africa kyetulina kyosibisa tiles nezinywera emirembe amiina paka Yezu lwalidda. Tubeeyanzizza nnyo tubeeyanzeege. Comedians Uganda, East Africa and some parts of Atlantic Ocean. Teri agambayo olunaku olwaleero tuzze as friends of Azion ate nga ne Mujje yaffe naffe atubeereddewoko era nga n'abamu ku baana bagenda performinga nabo baana baffe nga aba sporting a straight myaka ng'esatu mabega n'agamba abaana abo balina talent era wonna we naabeeranga kebere event ki nja ttambulanga nabo. So twali tuli awo nga okubasimu agamba shower abaana abo mbaagala ate nammwe mbeetaaga mujje tubeerewo. So we are so surprised abayimbi abasinga beeyamba ebintu bingi mu kamera naye tudda backstage tebabikola naye we are proud of Azion era twongera okubayita mwenna bannange mujje tubeerewo olunaku lwa Lwamukaaga. Twagala kukola rekodi zigenda obeera ssaawa 10 nga tuggalawo geeti ng'abantu bajjudde. Sami and shower talk to the comedians. Nange nze Sami kujjo ya Sami and shower omanyi ife abasoga tukoba nti omuto wamala okwogera omukulu amaliriza ya dopinga kuso omuganda wange ayogeire kaniriza omukulu n'akazindaalo. Era nkoola abantu bonna bajja ku Saturday ba experiencing music omutuufu ali live n'omuyimbi omutuufu. Era neebaza bannamawulire mwenna okubeera nga mutambudde ne Aziz kujja neeno tebadde nnyangu naye tubuze ennaku ntono nnyo tulaba amakungula gaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi. Naffe tuvuddeyo ku
kati eya muganda waffe Aziz Azion okulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe ku lunaku olwo tweteeseteese ng'ow'effujjo bano bansika busimu baanyi totawaana kujja twagala mirembe ku lunaku olwo era Mukama teekesa tusobole okukola obulungi concert ebeere successful. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twala omusango n'okwebaza abantu bonna bannayuganda. Kino kirooto kinene nnyo nnyongera obbakoola mujje mukituukirize wamu kuba kirooto kinene kibaddemu bingi myaka mingi, so nnyongera obbakoola n'okubebaza temujjangu okwo mwebale nnyo alibaadi zaaweddewo nasiwaye muli ambebaza mwebale nnyo tugenda kukolawo saawa 10 tujja kubeera ne photobooth ab'ebifaananyi abawala abasinappinga abaze okwetega mwetege bulungi saawa 10 zennyininyini abakubira omuyimbi okuva leero temuddamu mukubire kyemwagala kyonna sala mukusumbwe tebo bana tebo wasigadanoza tebo nga mukaaga mwanguwe tulinayo ne VVIP 35 ngotula ku tebo ng'obeera bukigoosire tebo eriko emmere emiliyoni 3 ne bali banyi bakibuto miliyoni 5 nze ndiobebaza mwebale mujje tuswaze abalinze okuseka kuba bangi balinze okuseka ng'omukulu yayimba banninze mujje tubaswaze matera nzima tugenda kubaswaza mwebale nnyo mwebale ddala basponsors mwenna wamaiso nawidde agamba mwezi gumu si mwezi gumu myezi 2 tukeerawo kumakya mwebale nnyo sponsors mwenna sala akumenya omukomu mwebale nnyo bannama wenna mutubebaza nga mbagambe tumusumbuwa omuyimbi mundabire ddala kati sala mutuuka ate nange nakwatate mujje mundabe tulina enteekateeka zammwe mwebale nnyo. Mwasuze mutya nno basiwole banyabo amanya n'eddoboozi Aziz, Azinonya, Aziwenda, Aziyigga abala bagamba yazifuna n'enkya Azinonya era tekugamba zireeta ensonga lwaki tuli wano. Njagala okusooka okwebaza bannamawulire mwenna abasobola okukwala obudde bwammwe ne mukeera ku makya ennyo enkoko mwagikuttemu mwebale nnyo okutulaga omukwano ogunokeera nammwe abazereeti era nammwe twagala okubebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Ekintu kino twakiranga emyezi ndowooza nga 6 emabega katugamba tugenda kubeera wano abantu nga balowooza ku limu lya kusaaga abalala ne bagamba nti Aziz yabombye naye Mukama mulungi nti gyali emyezi 6 katwogera bwogeze nti okwosa enkya kutegeera okwosa enkya Friday tugenda kubeera wano ku lunaku olw'omukaaga nga tumaze n'okutendereza bulungi omutonzi ku lwokutaanaawo soke tusiikuule waya ne Mukama agambe nti ekitole nakikuwa okikozeseza bulungi. Njagala okwebaza basponsors bange bonna. Njagala okwebaza Arabic Style Adhesive, njagala okwebaza Platinum Wellness Spa, njagala okwebaza Phenon Records, njagala okwebaza Climax Matching mwebale nnyo mwebale ddala ne Pakalasti omuganda wange Lulesebo kusiimamu ab'ensuso Sebo webale nnyo mwebale ddala. Njagala okwebaza mikwano gyange mwenna abampagidde mu koozi eno ne mumpagira mu ssente ne mumpagira mu birala byonna njagala okubebaza nnyo ddala. So olunaku mulindwa lwakoosankya nze ebyokuyimba by'Omukama yabimpa maninja okubikola n'okubakubira endongo ebyo mbitegeera ate kirungi bandi gye nakoze nayo emu ku bandi esinga okukuba ekyuma. Njagala okwebaza Galaxy FM Azina ne Galaxy TV Gikonkone mwebale nnyo okukolagana nange ate era nange sijja kuwakolagana nange. Njagala okwebaza BBS mwebale nnyo mwebale ddala
CBS FM radio for y'obujjajja mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okwebaza Capital FM mwebale nnyo mwebale ddala. NBS ne Sanika TV mwebale nnyo mwebale ddala. Ne ba bloggers bonna sisobola kumenya oli kubanga mukoze omulimu gw'amaanyi ku social media bw'osutulinga bw'otusangako posta ya Aziz Azion. N'okwebaza ba artist bannange bonna abasobodde okutupostinga ne baterayo ku drops mwebale nnyo mwebale ddala. Yes, abatusobodde namwe temufaayo namwe tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Sina nnyo ndowooza bingi bye ngenda kubagamba wabula kyasi kugamba abantu nti ennaku z'omwezi 4 olw'omukaaga kyegenda kubeera wano ku Serena Hotel Kampala bwe tugenda okukubira omuziki. Emiryango gigulwawo ssaawa 10. Tiketi sofa kati ziri ku mitwalo 15. Ku mulyango zijja kuba bweziri meeza $3 million ne $5 million. Mbalinzi bannange mujje mbayimbiremu mujje tunyumirwe. Charlie Lubega yatuwa after party bwe tuva wano ku Serena ng'olina wristband ogenda mu gavana n'oyingira ng'oli bwerere ng'oli mukyala. Abakyala tebagenda kusasula kasobera ne wristband ya straight club teri kusasula. Abasajja musasula half. Yes. Obubaka butuuse. Abanajoogaga actually after party there has to be somewhere to go. So anasobola tugende ku gavana nga yabanyonyodde. Then the climax nayo on that day is gonna be working. Twagala banafa abaguze meza bangi nnyo, several politicians from all angles, several business owners, n'abalala bangi. Kale ndowooza Stream Live wayogeddenga Arapex naye badde nsaba nnyo yogereko nga Stream Live Avenue akoze omulimu gw'amaanyi. Social media has had the most unique artwork. Our artwork about is so unique and beautiful. So what is that chicken move ko boyira then twese bikuzo byabo. Okay, tweyanzisa nnyo. Nga Stream Live Avenue nkakasa abasinga abali wano bamanyi like 95% of the people here bamanyi Stream Live Avenue baliwo nga tutugulawo. Stream Live Avenue production house tukola mirimu gya production. Obulango obwo bwonna nkula ez'enjawulo kuba ebintu ebisinga twagala nnyo bikyusa nga mumanyi bye tugenze tukyusaako bye mulabye. So tugezaako okuleeta ebintu ebipya ebitabaddeewo. Ebintu ebimu tugenda tubifendinga out nga tufendinga in n'ebintu ebipya. So tugezezaako okukola ebintu bino mu ngeri eyaffe gye tutegeera egenda mu maaso si ebyaluli. So Stream Live Avenue production eyo bwe tukola nga bwe mulabye emirimu gya Aziz Azion yonna obulango okuva ku kasookera ddala paka actually ndowooza ye show esinza okuba ne promotion materials ezisinga okuba ennyingi. Oba okyalaba kanogere kulaba kawungezi ng'olaba kano oba okiraba oti so ebintu ebyo tubikolera wano mu Uganda tetuweereza South Africa tetuweereza Nairobi ffe tubyekolera. Ate era bizolanga obikola nga batudde wano wendi wano. So ebintu ebyo tubikola nammwe abali wano nkimanyi most of you mulina YouTube channels abasinga muzirina zirabika bubi. Nze bazira tone amazima gali nzisa. Abasinga muzirina naye ezimu tezirabika bulungi. I know you know kyentegeeza. So mujje tukwatagana ebintu ebyo tubikole tumawe graphics alabika obulungi kubanga kimulimu tukimanyi era nange manyi kyenjogera mukitegeera manyi communicating era abategeera kyentegeeza. So mujje tutuule tulabe discount kale temwe muli bange siina gye ngenda kukuba simu timala okwebuuza kakati mujje tukwatagane ebintu kiswaza kibi nnyo nti ntwala obudde abasinga mu mwenkebera ebintu byammwe nenanga naye bakati onolina omukazi yenna gwe yanaba n'abeera ne YouTube channel bwete onolina omusajja gwe yanaba abeera akubya ekikalu ekitegeera. So mujje tulabe tutereeze ebintu ebyo kubanga ate mulinda kukubira simu alabe maze okubomba nga ndi mu Amerika owange kati ingirira waliwo eddoboozi lyeyaliyogeramu ng'ery'omuzungu balikola batya. So mujje ebintu ebyo tubikole tweyanziza ne tweyanzeege Arapex n'Aziz n'Aziz Azion okubanga mwatwesize. Stream Live Avenue essimu yaffe ebeerako ya office emirimu gyonna kwe giyita 0753 80 28 47.
omukyalo ono waliwo naye baana muli babinyi waliwo ampereza message mumu abali awo nga mbuuza kuona omukyala nga ye tanyega omukyalo ono bamuyita Fifi Mumbejja akolera ku Stream Live Hotel ebigambo abaana bitono bambi nga bumulaba atulamuseeko mu kigambo kimu ewakirya. Hi guys. Thanks for following. Bambi aleka inene nyongeze bambi. Mama nawe tewayogedde Obuganda si musanyufu. Muramusinza abasabye banyabo amanya Maria Chisito Bako Climax the entertainment hub machine. Nyongeze mwezi na yeto. Yakisa watu obuyinza bwesebo tuyanza nyo yanza ebannanga olunaku lwokose ekya tujje tuberere Aziz Azinonya aziwenja aziyiga. Ekibuuzo kya Rodi kino si kirooto kyange ekyokukola ku Serena bwemba nkyogere, but ekirooto munze kyakuyimbira bannayuganda abanyumirwa music wano. Si kugamba nti mu venue kitegeera venue tukuŋŋaanyizawo bukuŋŋaanyiza abantu oyimbidde ennyimba zo ne zibayingira ku mitima kitegeera. Ku kiri kyogedde ekya Strings of Love zaali ideas nyingi twagala okujja ne title ya concert kuba abasinga obungi abamu buli wabeera n'oluyimba agamba leero oluyimba lwange lwegenda okheadlininga show naye ng'oyimba ennyimba ezisukka mu nnyimba 12 okyetaaga okuteeka title y'oluyimba nga ekikulu abantu mujje. Oyinza okuba ng'oyimbye oluyimba ng'ate lyofaananga ogenda okulekerera naye nga talwaga togenda n'okunoonyayo ekintu kigenda okugatta. Strings of Love twagatta emitwe nga mingi tiimu naye omusajja gwe bayita Jonathan Mugodo oyo naye musajja okuba gita ate oyimba nnyimba za mukwano lwaki tumenyekaniinaga Strings of Love. So era ne tukikiriziganyako okulaba nga kinsuutinga ne tugenda nakyo. Yes, enkoba z'omukwano mu Luganda. Ekibuuzo kya muganda wange ono ekya okubanga abantu b'owansi fenna tuli bantu ba wansi. I think wemankyogera kale ogamba oba mu price omiwendo mingi wali abatasobola ku affordinga mitwalo 10 tujja kubeera mu Serena. Twagamba nti katusooke tukime bano abeera kuba bagamba nyumba tebasobola kujja eri wansi, tusooke tukime zino ezawano abasobola okujja wano. Bwe tumala okuzifuna then ne bali ab'emitwalo 2 tugenda kubakolera show inshallah. Kale waliwo okay, kibuuzo ekirala. Let's get this. Obagambye tubala after party. Climax weeri after party tujja kikubira awo. After party ku gavana era tujja kikubirayo. Aziwedde tebakosera. Kale tata abanya bakitapati tuziyimba ate sometimes olumu tubeera byakulabirako eri abantu betuyimbira ennyimba ezo. So ebinaabeera ku concert okwosa enkya byonna bijja kubeera surprise. Kale okay, Karo Katsoge ladies then kale kwa ekibuuzo kyange obukeeredde bwakyamala obutambula abayimbi bonna abayise okubyako ebikeezi lwaki tewamuyise nga tekigambibwe watambula webikeeredde bukeeredde nga bitambula ku social media nti bonna nabayise kitegeeza kase kirungi okitegedde nti bonna nabayise, but I think ndowooza bw'oba otunuulira obulungi wamulala kiriwo buli muntu gw'olaba wano ye muntu eyayitibwa gw'otulaba wano omanya teyayitibwa. Kati bw'otandika okulaba n'omanya nti waliwo abayimbi bakeka gwe feesi zolaba baliwo Bazira Tony. Bazira Tony muyimbi wabinyanyanyanya Where are you?
Osegedde kati bwe boolaba wano be baliwo kitegeeza bekwasiza okukola ki kuyita mweno press conference ebigenda okubeera ku Serena ku Lwomukaaga okwosenkya bw'onoolabayo era abayimbi abalala egenda kubeera surprise ennene. Eyo solo mutuufu watandika solo career era nali kulaba paka nakati mpaka kasatu omusajja oyo ddala speaks of love ebona tweyanziza nnyo mu kiseera ya president wa Buganda. Kale ndowooza kyekyo Batibadiru kale kanfuna omukyala Batibadiru naawe Aziz is the birthday after this show. We're not too late. I can back. So put it up for you. Waba okusinziira ansa gye mumuwadde kale mukwano oluyimba olupya lwetwakataba luyita banninze kwenni ku YouTube osobola okufuba baluyita banninze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehearsal staff bulungi bwe tubadde tuziraba era okusubira ekyenjawulo kitubuuza ono tukubiramu kusama wadde era surprise kale